pozi n'okwongera okugula amaaso g'Abannayuganda bonna. Mumanyi ba dictator bye bakola. Bw'aba tagambye nti oyo yanwanyisa akolagana n'abazungu, bagamba tukolagana bali babisiyaga. Ekyo bwe kyagaana ne bagamba abo bakolagana naffe. Abo ba NUP Bobi Wine ne banne bakolagana na Museveni. Kati bwe tuba tukolera Museveni, then mutuleke tukole emirimu gye egy'okumulwanyisa egy'okumuggyako. Tuze tubasomooza kubanga gavumenti eno ye nannyini makooti, ye nannyini poliisi. Era singa omuntu yenna alina kufa abaddeko n'ebbala lyonna lye bandikozesezza. So tubasomooza mukozese eryo ebbala. Tumanyi nti okulwanyisa nakyembalira olina okuba nga oli clean. Oba toli clean baba bakumaliriza. Ensonga lwaki abantu bonna abaali mu opposition basirika bwe bati kuba buli omu bamubaako n'akakuku. Either abayina omusango, abayali enguzi, abayina ekintu kye yabba, oba abayatta omuntu muzze mu balaba. So abasinga babaako emisango. Kati ffe tuli mu kulwanyisa Museveni directly. So engeri gye tubalwanyisa, kale muleete evidence yonna yonna erumika omuntu yenna ku ffe, mutekinge action. Amakomera mwe mugayina okusinga okwogera obwogezi mukoze action eyo, naffe mutusomooze tutekinge action. N'ebigambo ebyo njagala kumaliza nga mbazaamu amaanyi Bannayuganda, temutya, tewali agenda bayamba muyina okweyamba mweka, ate muggule amaaso mulabe, buli omu mulabe olw'ekyo kyali. Mwebali nnyo okutuwuliriza, mwebali edda abasebe ne banyabo.